Yes, sakumega chon media call tugamba nti nobeera ngo subscribinga likinga tobeera ngo sharinga akayimba okuva ewa Rema Namakula Agonze kafulumya nako lwaleero era nga nkomye okalaba kabadde views emitwalo 2.12 kadduka ku speed ya kika kyagulu kagoba gundi kayimba ka mukulu akali mu Grammys haibako okakuba sikakuba kali n'emitwalo 22 gimme that kati kano ka lunaku lumu kali mitwalo 2 kitegeeza speed kwe kaddukira mu nnaku nga 5 kagenda baka kawawanyiza. For what I know this week I know better trending in whole why Agonze kuba audio tubadde tetugirina wafulumiza audio ne video. Okay. So wenkalabye Agonze botunulira Agonze mwabadde fenna babadde bagobera life ya Rema n'ebintu ebibaddewo recently ekibozibozi ku social media tataddeyo Kenzo tamuwanise tagenzeeko ku kivulu kye talina wonna wamulagidde gundi nti abamuwadde talina wamutadde kakati bwafulumya akayimba Agonze kitegeeza nti agondedde amateeka g'omwami we bwabwe nga butebenyumyako nabaawo nga bagamba nti omukulu ate amaze n'agondera Kenzo nedda kuba nina video gye nalabyawo back in time that was in 2015 mukulu ono olulimi luliko omukisa you can ask me why video eno olwokutya copyright siyinza giteekawo wano ng'agamba nti I pray that Kenzo awangula ku Grammy. Okay. Awa ku Grammys ngayogera mu ddoboozi ne mukamwa nga kijja mu kamwa ke ne Kenzo nagamba ekiroto kyange kyakubeera nti nominating bako that's why that means those abatulako ne bakiyogerako oba ne bakirowooza nga abaagala nabonna ate nga bali mu career yemu balina ebintu byabayayanira okwachievinga mu bulamu ate katoli yali mwagalwa we nga kitegeeza nti amwagaliza kikola kisinga mu bulamu. That's why yavayo n'akola statement eyo nga bwe yagikola ne kakati bw'otulira kana akayimba Agonze kayingira munda ddala byonna ebizze byeyoleka biraga bulazi nti omwana yagonda. Yasooka kola kiki walabirako mbwa Agonze bwe yagenda omwami bwe yafiirwa Kenzo yatuma gundi n'atalinyayo n'atuma mubaka namulondo Evelyn okitegeera kitegeeza nti Agonze obutalaga baawaali waali current nti ayingira mu nsonga eza ex we yalaga nti alumirirwa wamu naye n'asindikayo omwana then n'asindikayo ne representative. But for what I like the most yafuba n'abanga apostinga ku Monday kivulo yagipostinga naye ebintu mu bubi yabeerawo mu bubi embeera y'obubi togiteeka mu bintu byabyo era n'omwami tayinza kitwala personal like ng'omuntu wawulira bebe nti omwana yali agala abeere nga tiwa savage bebe yali ayagala mbu mufuula tiwa savage naye neye nasalaga akayimbira emikolo naye omwami bebe yalumwa ndaba talina kye yasalwa ono abeere eno naye abeere eno kasi amala obumaking nkugambye ezo statement zonna ze yakola bebe alabika yali ayagala nasuka ku music. That is my opinion, simanyi muyamu naye okusinziira bebe engeri gye yali akivugamu gwekimanyi nti Kenzo yakuba akayimba ogenda kunzisa kalina ow'omukulu gye kaali kagenda naye waki mubisomera nnyo mu bbaluwa si kubisomera mu bbaluwa anti era okusomera ebintu mu bbaluwa kyekitufuula abantu ab'enjawulo okitegeera ogenda kunzisa Rema Namakula yali ali mu gagamero nga gravity gundi Eddy Kenzo agezaako okuperereza omwana naye ng'eriyo obubaka obukambwe by the way mwana gwo ngenda kunzisa nze oganye okundeka nga tokimanya oliko poliisi gagamero ye yali poliisi ate omukulu yalina kubula nga wakusukula ayinza okuba n'obuuka mu bbanga nga tena bakiyita kulongoola okitegeera kakati era misunderstandings za Eddy Kenzo ne bebe cool ezamala akabanga nga waliwo obukuubagano mbu bwava ku mwana ono Rema Namakula era Kenzo yemu kubaamu pazo mujja mu gagamero. That's why mukulu akola statement
n'agamba oyo tamanyi kye nali mwagaliza senga saawa zino ali ku mutindo gwe gumu ne batiwa Savage senga ali international biki naye nze okusinziira ku nze buli omu alina endowooza ye n'okusoma ebintu nga byali bitambula abaagobereranga embeera ebiseera omukulu alabika yali ayagala kufuuka ayagala kusosonkola ddondi naye ng'agundi ayinza okikkiriza maama keeki mamizu anti mamizu mukambwe ayinza obutakikkiriza olaba yanoba yali takomawo agenze mwana n'akaaba n'akola vidiyo mbu nga yeesaza akambe atadde kilo z'omunnyo zine bukyova oteekamu guno omunnyo ogufumba ng'enva ziteekamu kisula baali tebapromotinga ng'asekula nsekule baali tebapromotinga musiki kyali kituufu kuba abantu bedda baali creative kuba ng'ekimunobeza kyali ki kuba bw'otunuulira ensonga kyali abantu bano obufumbo sseba abantu baba n'obugulumbo bwabwe nze okusinziira mu ntula gye natunuliramu ebintu ebyo obukuubagano obwaliwo wakati wa Bebe Cool Bobi Wine abasajja abo bazanyanga politics wa music atagambika lwaki omukyala bwe yakomawo bakuba megatune kasepiki awujja kasepiki ka munene lwaki agenze gwekimanyiseteese kuba kati ebiseera twalina muze nga zowena lwaki tonteeka ku minzani moze nabo baali bayisaawo music jukwira bwe wayimbanga ku sage ku mbeera eyaliwo eyazuwe na biki baana baali bapya mu industry nga balina okuteekawo nabo okuumira erinnya lyabwe nga lyogerwako buli wamu okompitinga n'abaana abasajja wali olina okwazikayoko ku methods zaabwe ze bakozesa okupromotinga n'okwekuumira mu mawulire era ebyo byonna ezo ensonga zonna ezaali osimanyi zuwe nasimanyi biki okitegeera zaali ensonga za kupromotinga music ekyo nze nkikuonamu sitampu era nkikkiriza era olwagenze ne bajja ne bakuba kasepiki byonna olwaba ddala nga byali biteeketeeke kasepiki olwagga omukulu n'akola lonki sente ne baziyoola ne bazirya buli wakola ayoola so Bebe kati bakolagana ne gundi ne Eddy Kenzo kuba namulabyeko mu bantu abasooka okubeera nti bawanika Eddy Kenzo ekivulu kye Bebe yalimu bwe yamala n'aperforminga bulungi ate bwe yamaze ku pate eyakoleddwa Kenzo n'abanga asanyusa bannamawulire n'atabasasula wadde n'olwataano Bebe yabaddeyo 2 years back nalaba reconciliation wakati w'abaana abakulu ababiri olw'okumala ebbanga nga bakuubagana kiri kyembanyonnyodde kyekyo kati gwe bwe bakubuuza nti ensonga ya Eddy Kenzo ne Bebe Cool obukubagano bwabwe bwavaawo osobola okunnyonnyola luti anti kuba mbu Bebe yalaba Kenzo yalinga alemedde nnyo koona omwana nga Bebe we yagala yali amwagaliza kirala ye yalowooza nti obufumbo bugenda mulemesa bugenda muttira kariya ye teyali mufumbo ye kyeyali alowooza ebbanga abo Bebe Cool bayingira relationship mu myaka emito ddala okusinkana bamamizu bo kyaba affectingira nti obeera n'omuntu ng'omuyinako ebbuba nga toyagala na bamukwana okimanyi ekyo omuntu bw'omubeerako n'ebbuba nga toyagala bamukwana nga opposite gender kiba kitegeeza ki saa nnyo mikwano gyange gibe nga mirungirungi ebyo okulungiwalungiwa byesitategeera bannaye emikwano egirungi wegenda nkusabe ku suukulubani kuukulu ate otandika okukola otya nkukone ku nnyolo bwengira bwenti abaana engeri gye bayisaawo mikwano gyabwe ensangi banyirira ennaku zino abantu bakyazalira ddala ku baana babi bantu ababi babazaala ensi yeeyubula ogenda nolaba akaana ate kati obwana obuto bwayiza okwetuninga ensi yeeyubula sumino buti yonna n'agiwanika n'olabira ddala ng'omwana ali ku mulamu akaana okalaba mu siniya 3 nga byekeekola byennyini mutuuka eri mu bunekasooka kakukumbi abaana bajja tusibya nze nkubuulira abaana bagenda sibya abasajja wano kuba omwana owa siniya 3 kati balina engeri gyawanika ennyulu amanyo gitambuza va ku bikazi byedda ebyajagiranga obujagiri abaana okimanyi n'entambula bagira bakolamu gundi era ekiri mu masomero ga secondary eyo kifumba mutiku akaana kagenda ne kambala olusikaati bulaga ebbeere lye ne kasooka kasiba ebbere ne kalipika kakati ne kagattamu entambula kagenda konsawutinga wa musomesa ina n'omulaba nga amayindo gagaziye wotawogera mu nsonga z'ekiriri kagira abanga splash n'ogamba bannange tuli ku ki so abaana beetuuninga bulungi tebakyazaala nnyo bakazi babi nedda n'abasajja bano obalaba abasajja beemudde omusajja tagenda zaala mukazi mubi anti bwebuzi oba ye ensonga lwaki kaakati wazzeewo okweyubula kuno abasajja sebo tebazaala
nayagadde abaana ab'okumutimbagano toteekayo omwana wo ne batamuvuma bubi kati olaba gundi ababi batono Juliana tojjala mwana we Juliana I predict mulungi naye tojja mulaba abantu bano ababeera ku social media agira bwali mwana mulungi naye maama amayindo omulaba ne balyoka bamufaananya buli kintu emimwa gimulinga amalebe n'ogamba kiki aliisoli oli aliringa eryawire mukaada batandika omujwetekajwetekako ebintu ebitategeera okweka omwana wo nakula nga tebamumanyi nnyo tabeera mumawulire kikulu era Grace Khan eyo yakoze ensobi kubanga kati Grace Khan kye yakoze omuwagizi yabadde amufuuwa ssente n'amwesika naye Grace Khan yagenda beera Grace Khan mukambwe ate kakakozesa ebiragalalagala kalina obusungu obw'ettumbiizi kyekyo ekyakakubya microphone Jovan Luzinda balina so gye baize kamwesunguusa okakana akakonye gundi baabo bagadde okwambalagana ekyali baaka stage okimanyi ekivulu ekyo nakiriko natambuliranga nnyo ne Denu Igoze ebiseera ebyo jjukira kakati alina obusungu obw'ettumbiizi omwana namuba microphone wano n'amwogoloza emimwa negizimbagana era obakumulabako wandikize to definition nti abantu babijja naba n'omuntu n'okubijja nagwo olumu guba musango bijja Katonda yima tayagala abantu nedda omuntu omubi tolina moral authority kubijja nnyo bwotyo naddala ate ekitonde ekikazi obijja ki naye abaana bayize osanga ekiwala kibiibi tekitetegira naye muganda wange nga kyetuninga kinyirira kirina figa kyemodola bulungi kyeraga ebyana ebyo ssebu biba bizibu noboba otandise kiperereza kikwana ate kati biina kimu kati gogenda nojja n'okikwana kyo kiina mentality eri kirowoozo oyagala kimanyira kyokka ate nga kibigudde bulungi nawe oyagala kuyitamu olabe nti ekyana kino ekyekoza kiti obulungi buli munda kinyiga mapeesa ki obulungi bwa feesi bwonna bwadduka ne budde eno mu mabatakosi buli luddawa ozegera naye bigira bikuba igino okitambulira omwaka naye nga congratulations Rema Namakula bali kubeera nti buli kaseera atuwaayo obuyimba obunyuma ate obuyimba ziba hit yagonda kati waali okugondera amateeka g'omusajja naye gundi afuze bulungi omuwala wuliriza abakazi bonna beetaaga abasajja baganda bano abafuga basebunya mbu dokita Muze alina ekipande ky'amateeka kwatambuliza ekyati Rema Namakula abadde tayinza butafulumya luyimba ngonze era amugamba nti kino ayogera ekigambo eki kimutaddamu naye n'abantu bano obalaba naye nate abantu bano balina ettima especially abakazi kati bo kye basabirira akagalo ke bafuuyirira Rema ave ewamuza naye kati neneebuuza waana ave ewamuza tebasobola gundi agenda kukwagala amuza seekamuza atayawa abaana edduwa bayita batyeyo eri lubala nnyoso etuukira ddala ku kinyusi kuba omwana Dr. Muze yayita mu procedures entuufu n'asanyusa abaana abazadde baale ate ng'omuwala yenna okitegeera procedures bwaziyitamu entuufu kyakubiri abantu bano baagalana omukwano gwa ddala si gwa kufeekinga kakati mwe abalinze simanyi baawukane simanyi mufuuyirira kagalo mujja fuuyirira akagalo paka bwe kanaasanyalala naye bano bali bombi butoola era ekyongedde okukakasa akayimba ngonze gwe genda okawulirize ojja kukakasa amakulu yamuganda ogenda mu kivulu n'agondamugamba toziika n'amugamba omukulu tomuwa drop n'agonda agonda kubona omwami ono omukyala alina kugondera mwami we mu bufumbo eyamuweesa ekitiibwa ewaabwe mwe kennyini mu abandyogeredde Rema nti yadibira ku lujja era for instance baba kwawukana ne Kenzo Rema n'asigalawo nga nakyeyombekedde era omugambo gwanditokomose kakati mugutokomola simanyi mulinda lwe balyawukana abakakasiza nti yagonda amateeka gonna ne bwe kuba kuliisa mwami n'amusiba kabibo mu bulago byonna agenda bikola yagonda kale kubaga tonikoli tugamba nti nobeera gusubscribinga liking atobere ngusharinga akayimba mukanoonyeeko bakayita ngonze yakayimbidde baawe Dr. Hamza Sebunya era nga tubaagaliza ofumbo obulungi tubaagaliza okubeera nti bongera bazaalayo abaana ebirala twagala ddenzi kati ne Kenzo ofuna bwofunye ono mute ono yamaze okubeera nti agondera amateeka Kenzo bw'onaayita mu mateeka seekage
kugamba naawe tujja kukukooneramu kale katubalekere Aj Kabogoza obusomi w'edduwa abeere nga abannyonnyola biki byakola mbeere nga mukubira ku simu